jako akawuwo. Olukiiko olufuga abayizi ku ttendekero lino ery'ekyambogo luvudde ku kunenya abayizi kwe babateekako ng'abayizi bagamba nti abakulembeze baabwe beesudde gwa naggamba ku bukyafu n'embeera embi eyitiridde ku ttendekero lino nga kino nno kibadde kigenda kubawaliriza okuvaayo balumbe abakulembeze baabwe babeekubire. Of a student who pays money to the university. Nga bayita mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuziza ku ttendekero lino abakulembeze b'abayizi b'ekyambogo beewozezzaako nti batudde mu nkuŋŋaana eziwerako n'abakulu b'ettendekero ku nsonga ze zimu zino wabula nga babagumya bugumya okutuusa obugumiikiriza lwe bubaweddeko. I've been calming them down because I was digging down to find out what are the exact challenges that are making things stagnant in Kyambogo. Years coming, leaders coming, time goes and there is no progress. We are not seeing development that is moving on. Over the history of the years, Kyambogo has been known for poor sanitation. Okusinziira ku mukulembeze w'abayizi ekyambogo Ochenge Joseph, si bakugumiikiriza nkola ya gavumenti gyekolamu ebintu byayo kubanga yakasoobo nnyo era nga n'ebintu bye basuubiza tebalina kye balabako nga wano nno wasabidde gavumenti yeggyeko obuyinza bwa Kyambogo ebuze mu bakulu b'essomero basobole okulyeddukanyiza. All the atrocities that the government really needs to come out and work upon. We as the students who study this type of a university, we get indeed discouraged and we regret. And if we strike, we are going to spoil our job market. Mugenda wala Romani omuyizi asoma obusomesa atunnyonnyodde nti oluvannyuma lw'okunoonyereza bakizudde ng'ekizibu tekiri ku bakulu ba ttendekero lino wabula kiri ku gavumenti wano nno we beebuuliza nti minisita w'ebyensimbi kiki ekimugaana okuta ensimbi baddukanya ettendekero. Kati ffe ng'abayizi b'ekyambogo kye twebuuza gavumenti yo yabaaki Minister of Finance alina okuta ssente zijja ekyambogo zikube ku bizibu by'ekyambogo lwaki tata ssente. Bano oluvannyuma baweze nti gavumenti bwe kagitandisa ssaawa namunana ze bagiwadde ne ziyitawo nga tewali kye bakozeewo bakugenda mu maaso n'okulaga obutali bumativu bwabwe. Mu ssaawa 48 ebizibu byaffe bibe nga bikoleddwako era ffe tuve wano tugende twekwatire scrubbers. We scrub the toilets, crack building, tuziyonje nga ffe abayizi b'ekyambogo. Naye ssaawa 48 ziyitewo batunnyonnyole if system ekyakola oba bakijjeewo tetujagala. Oluvannyuma batulambuza emmere gye babafumbira nga bwefaanana kw'otadde ebiyungu ebikyafu ddala mbafumbira emmere yaabwe n'ebimu nga bibomose wano nno era twogeddeko n'abafumbi ne balajanira abakulembeze baabwe babataase kuba bakolera mu bugubi. Substandard, the source funds are leaking everywhere. The machines have all broken down. We are trying to initiate one system so that when we put such a law, it supports the source fund so that it doesn't move around as you mingle. So we're in this kind of situation. Eno oluvuddeyo ne batulambuza kabuyonjo ez'abawala wamu n'abalenzi nga zino nkyafu okukamala wanakulira abayizi ab'obuwala n'atunnyonnyola endwadde ze balwala olw'obukyafu buno. Abaana abasinga ba university abaana abawala balina obulwadde because of these toilets. Kubanga tetulina wala wa kugenda tuva Mukono, tuva Nsambya, tuva wa bonna. Tetusobola kugenda nti nga we twagala okukozesa toilets tugende waffe gye tuva. Tulina okujja mu zino data toilets nga we muziraba. Mukiibi Samuel Okebo yakusakidde eggulu erina okula ABS Television. Right now we have just beyond. When we move out, companies